Obaddeko ne weebuuza ki ekituukawo singa oyo mukyala wo gw'oyina ewaka olwawo okubeera nga mwegatta naye? Ki ekituuka ku mubiri gw'omukazi singa mulwawo okubeera nga mwegatta oba alwawo okwegatta? Actually ne waaba nga tali naawe, katugamba ali ku kyeyo, katugamba aliwa. Bingi ebituuka ku mubiri gwaffe singa tuba tetwegasse, kubanga njagala mukkirize mugaane okwegatta, it is a natural thing. Okubeera nga twezina, it is natural, it is something kyetasobola kulwanisa. Bwe kityo bwe kyatondebwa kubanga kirimu emigaso egikirimu. For example, omukazi yenna buli bw'abeera nga aluddewo okwegatta oba nga takyazinibwa, naddala nga mufumbo, njogera ku bafumbo nga ne bw'aba ali ku kyeyo, ne bw'aba ali naawe, ebiseera ebisinga nervous system ye egenda shutting down. Kubanga teri muntu agitinkuula. Kyova olaba mukyalawo ne bw'aba ali ku kyeyo, eyo tebeeranga nsonga ebagaana okubeera ng'omustimulatinga. Togenda kumuzina, but ngenda kwogera naye ebigambo ebirungi ebigenda okustimulatinga nervous system ye abeere ng'ayima. Ng'omuyimo gwo teguli drawn nti yalabye kinaakukka, teguli drawn nti yatalaba firimu n'alaba omusajja nga yeeyambudde, teguliiko nti waliwo yamuyimiza okuggyako nze. Ekyo kigenda kuwa obwongo bw'omukazi nti omukyala ono ali desired, ne bw'anaakomawo ewaka obwongo bugenda kuba bwagala kuzinibwa, ne appetite agenda kuba agiyina. Omanyi lwaki omukyala ava ku kyeyo n'akomawo ewaka n'abeera nga tayagala dde mukwatako, nga ne bw'omukwatako tareactinga, n'obuuza nga mukalu, simaladde bamuzina. Obwongo bwasanyalala, obusuwa bwafa. Abakazi tebalinga basajja. Kino nkiddamu buli lunaku nkibagamba. Ffe abakyala omuyimo gwaffe, ebintu by'okwegatta biri so emotional, biri connected ku bwongo. Ku musajja teyeetaaga bwongo bwe, yeetaaga just mukiragwe na bwongo. Teyeetaaga mutima. Ffe tuli ba mutima, like we connect emotions ku nsonga z'okwegatta. So bw'osanga omukyala nga ye ebintu by'okwegatta takyabiriko, kitegeeza omutima goba emotions zisaasanyalala dda, kati yeetaaga kuddamu ate kuzuukusanga mwana muto. So ne waabanga mukyala w'ewaka gwe ng'omanyi nti nkoye, kubanga oluusi abasajja mu abaleetera abakazi embeera eno, olinza otandika okukola n'otandika okubeera nga omukazi akwatako ng'okoye, nga kituufu okooye, ng'era okooye ebyaddala. Mulimu gukuuba odde nodde eri, ogenda okuddako bakwatako ng'omukazi omwejjako. Omukazi ono buli bw'omwejjako, abakazi si bangi abasobola masteringa courage ekkwatako mbw akuyimi, n'ayambala obugoye akwetege n'obeera ng'atamulaba, nga kituufu obiraba naye mbw'okooye. Ekigenda ovaamu agenda kulekeraawo okubeera ng'akwetega, agenda kulekeraawo okubeera nga ne bw'omukwatako ajja kuba tayagala kuba aba yabimanyira. Tokkirizanga mukazi wo kumanyira mbeera ya kinnakyandu, bakiyita nakyandu, like nakyeyombekedde, kumanyira mbeera ya nakyeyombekedde, nti w'oli mu maka naye olinga ataliiwo, w'oli mu bulamu bwe naye olinga ataliiwo. Mbagambe ne bw'aba ali ku kyeyo, fuba okulaba nti at least once in a while, emirundi 2-3 mu wiiki muyimya. Musiibula nga muyimye, si musiibulira ku malusu agali plain, bye. Ompozi zetunyumiza eri plain throughout the week, kale emirundi 2, kale gumu. Muyimye kawulire nti yadde sirina musajja wange, omusajja wange andizayaringa, omusajja wange awulira ayagala okwegatta nange, omusajja wange awulira anyumirwa okubeera nga anyumya nange, omusajja wange nkyayina potential emuyimya, naye akyayina potential nyume. Amasannyalaze ago agali wakati ewammwe galeme kubeera nga gaggwaawo. The moment gye gafeedinga ne gaggwaawo, awo obuzibu babuze mu relationship yammwe. Omukazi buli bw'alwawo okwegatta oba buli lwalwawo okubeera nga bamuzina, atuuka n'akimanyiira, n'abeera familia nakyo, n'abeera nga yakitegeera, nga takyayina bwagazi, nga talina buzibu. Kyobola abakazi asobola okubeerawo emyaka 2-3 nga tazinibwa. The nervous system down ye yashatinga down, like eri completely down. Buli bw'alwawo okwegatta alwawo okureleasinga oxytocin. Buli lwawa oxytocin, tulina ne dopamine, zino hormones ze tuproducinga nga bakuzinye, tuziyita happy hormones. Zireeta essanyu ku mukyala. Golowooza lwaki omukazi wabanga ali mu relationship nga nnungi nga tebeezina aba anyirira? Olowooza akakanyiriro kavaawa? Nti ku nkwaso z'omuyiwa munedda, hormones ziri za producing nga baziyita happy hormones. Abadde agenda okumerenkanyanya mu weeks 2, face ye etandika ku stretchinga ng'olwanyirira. Lwaki?
kubanga abeera musanyufu all the time. Kiki ekimusanyusa? Kubanga omuzina. Not because omuyingizaamu omukira, but because omuzina ebirungi, n'anyumirwa, n'amala, n'anyumirwa, n'abeera nga producinga hormones zino ezigenda omuyambako okuboostinga endabika ye n'okubeera nga ziboostinga overall health. Ate stress agenda kumugyawo. Bwema nga producinga hormones zange ezigenda okunzijanjaba stress, ddala stress aba agenda kunsangawo. Tekitegeeza nti ngenda kubeera kiriya wali wonna wansi. Ngenda kubeera nga ndi musanyufu, sirina stress, I'm always happy. Naye buli bwe mbeera nga sizinibwa, stress kwe kujja, ennaku kwe kunkwata, okukaddiwa kwe kujja. Obuuza kimu, oyo mukazi tetumutegeera. Omusajja wamuwa buli kimu, ensawo akwata za bbeeyi, obugoye ayambala bulungi bwa bbeeyi, obugatta ayambala bwa bbeeyi, but alabika bubi. Temulaba nga bagagga bagamba nti balabika bubi. Bannange, era yo singa bba yali talina ssente oba yandirabisa atya? The problem is not bba alina ssente. The problem is bbaawe tamanyi byakukola mu kisenge. Amu-ignoringa, yamuvaako, tamuwa ssanyu eryo. Kyova olaba ali bw'atyo. Kati mukazi we tomusindiikiriza kubeera ng'atuuka mu eyo embeera. Omukyala naddala ng'alina obwagazi. Ojjako nga bano ababeera ku famire n'atuuka n'awuukuka ng'obwagazi bwagenda. Waliwo n'abatali ku famire, possibly famire nti ekuleetera embeera eyo. Abasinga yes, but si buli omu, kisinziira omubiri gw'engeri gye gureactinga ku famire planning gy'oba ogenzeeko. Ebimu ku bisuula abakyala mu mukwano ye oxytocin yo gwe tuproducinga nga bamaze okutuzina. It is kind of a happy hormone, but ate it's a bonding hormone. Kuyambako okustabilizinga hormones mu mubiri gukubanga obeera musanyufu. Like, you know, when I'm not stressed, my hormones will not act up. When I'm calm and happy, my hormones will be stable. N'ekirala ng'ekyo kitadde ebbali. Embagambe nti oxytocin is kind of a bonding chemical. Bonding chemical kitegeeza ki? Something that is going to, ekintu ekigenda okunnyambako okubeera nga mbondinga n'omwagalwa wange. Kakati omwagalwa wange sigenda kubeera nga mbondinga naawe. Ngenda tandika okubeera nga becoming distant gy'oli emotionally. Because I do not bond with you. Kyovalanze omusajja amala okuzina omukazi n'obuuka mu buliri n'odduka mu kiyigo, oba omukazi gwe bamala okuzina nga bakakuzina n'obuuka mu buliri n'odduka mu kiyigo, mba sikitegeera. You are missing out on this bonding session. This is the perfect time for you to bond, to get to know each other, because of the chemical that is that is released in your body. So bw'oba ng'oyagala okubeera ng'okuuma mukyalawo nga musanyufu, ng'okuuma amakaago, however much obeera okooye, which is understandable, waliwo omulimu omutongole gw'olina okukola ewakaawo ng'ovudde ku kyokuba nti nkomawo n'ensula naye mu buliri gwe gw'okumuzina. Kiteeke ku lisiti yo, kiteeke mu to do things like the must do things in a day. Kale nawe basobola lunaku. Kale mu wiiki emirundi 4 osobola ogamba mba nkooye. Bw'okomawo ng'okooye waliwo tonics z'osobola okunywa, osobola okukakkanya nerves z'ogenda tukamikisenge ng'obuko bwagenze dda. Mugamba kubira bigundi ebyo bijuisi meloni, ogula kimeloni ne mukiteekawo n'akiblendinga nga nakuteeranga mugundi entangawuuzi nakuteeramuko ku kagali. Kigali koyo golaba akuyambako okureleasinga hormones. Ne bwakanyiga bunyuzi n'akateeka mu mazzi ne gabeerawo n'amala n'anywa. Omala n'onywa. Akamuba okeraliikirira okuwunya. Mouth washes gye ziri. Bw'omaliriza teekamu fujja wali eri. And ekirala you can accompany that kyonna ky'olidde with something good. Yogurt, pineapple, which is also good for you. Kumubiri go, immune system yo. So please guys, muzina abakazi, zina mukazi wo kanya dekagoza, wange talina appetite. Mugenda tuuka mufuuke ba Luganda mu maka. Omanyi okufuuka muganda wa mukazi wo ng'akulabanga muganda we nga tokyasobola dde okumuyimya. Mubeera bulungi, neesigalira nga nze Senga 5256 temweradda subscribing, liking no commenting. Omukama abanjagalire, abankuumire, temujjangu okwo. Yeah.